wala kubeera mpozi ate otambula naffe bulungi nnyo lunaku lwa Monday kulikayo kuli simpozi ate mu mirimu gyo yonna gyova ate we bali kubeera ng'otuwuliza bulungi. Tuli ku Facebook, tuli ku X, tuli ku Instagram, then tuli mpozi ate oba oliawo ne ku TikTok nga tutambuza bulungi nnyo ensonga zaffe era ng'oziwulira nga bwe zitambulira ddala bulungi nnyo. Kakati wano njagala okubeera mpozi nga ate mbebaza mwenna abayise bulungi mu weekend, abadde mu nnyimbe, abadde mu kwanjula, bawerekeddeko kasuku mpozi ate okuzika, abawerekeddeko jjajja wa kasuku okumuziika wali ewaffe emigadde, nammwe mukulika eyo mwebale kubeera nga ate mpozi mukikola masavu. Tuli mawulire na ndongo ge tukuwa olunaku olwaleero. Tuyingidde Valentine's week, Saturday ya week eno ye Valentine. Kati n'olw'ensonga yonna gy'osinza okubeera ng'owuliriza, wandibadde onoonya ekirabo ky'owa omuntu mukwano gwo. Na mutabani wange yakuula erinnyo. Mu kukuula erinnyo emmese n'emuwa ssente. Emmese we yamuwadde ssente yasanyuse nnyo n'agamba emmese enkubye surprise. Emmese enkubye surprise. Kati emmese ebanga esobola okuba omuntu surprise, gwe ate omuntu lwaki okuba muntu munno surprise? Lwaki okuba muntu munno surprise n'omutuusaako akalabo ka Valentine? At least obwongo ne bubeera nga butereera ne budda mu mbeera. But anyway, that is how we tutambuza utandise wiiki eno. Tugenda kutandika mpozi omanyi bannange Mukama Katonda nze nabagamba mwe abaali banenya Dr. Kizza Besigye lwaki yawukana ku FDC mwali munenya bwa bwereere. Nammwe abagamba nti Dr. Besigye oba oliawo yali akolagana ne Museveni musajja wattu nedda. Wabula be yali akola nabo be baalinga bamuliira muli munda ng'omusege. Lwaki? Bw'owulira oba tunuulira ku social media kuliko ebifaananyi ebitambula nga abasajja ba opposition basinkanye President Museveni. Kuliko Nsibambi ono gwe baawangudde akalulu Mawokota n'ajjayo amasannyalaze. Kuliko omusajja yali yeesimbyewo ku bwa meeya e Kawempe Latifu Ssebaggala, ono ng'abadde mu parliament ng'akiikira Kawempe North okumala emyaka 2. Seginya yamukuba akalulu n'amugyayo taddangayo, ne ku luno era we yazze kadi yagaanye n'adduka n'agenda ku bwa meeya ku bwa independent. Kakati abantu abo bwe banoonya awali amasannyalaze bwe baddukira ne bajjero ne balimba abantu, naye ng'ekituufu kiri nti bakolagana ne president, bakolagana ne government. Kyekiki ne bagamba there are people who are paid to be on opposition. Nga mwenewe mufa mutya ne mukola mutya tebibakwatako. For them they are paid to be on opposition kufuulinga abantu kola kutya. Kyova olaba nti Kyagulanyi bwe yajja yateekebwako pressure nene nnyo. To be sincere, tewaliwo bantu baafudde kasookedde opposition zibaawo. To me, Dr. Kizza Besigye yiwo opposition abadde akyasinza amaanyi. But Kyagulanyi revolution nejja bwe yazze ate nebeera y'amaanyi nnyo. Kati abasajja abalyankuzi ne badduka ewa Dr. Kizza Besigye ne badduka ne mu DP ne bayingira NUP. Era mujja balaba abasinga akasengejja kaabasuula. Lwaki? Nti baategeerekekwa nti bakolagana ne President Museveni. Ng'eno baliyo jasi kubegayo bwebezi na kubeera ng'obuli awo bateekawo embeera ey'okulaga nti opposition yeri nejjukira President Museveni akugamba by 2026 tewajja kubeerawo opposition. 2026 agenza okutuuka ng'opposition weeri eya Kyagulanyi ate ng'eri strong, ng'eri gumite. Kaakati ekifaananyi ne kifuluma ekyabo. Asoose okuvaayo nakkiriza nti ye asinkana President Yoweri Kaguta Museveni ye Nsibambi. Obwedda neebuuza omuntu ng'oyo agamba atya nti yagabye endokwa asimanya yagaba endokwa ayina gwe yawe 15,000 ayina gwe yawe mmeka n'aleeta n'amasannyalaze era still
n'akwata amasanyalaze n'agatema olw'okuba bamuwangudde akalulu abantu n'abasalako amasanyalaze ne transformer n'agitwala nga twebuuza omuntu ng'oyo sente azijja wa? Kumbe abantu bano bafuna sente wa President Museveni okujja okujangabaza abantu. Omusajja ono wabadde mu FDC enkadde. Nakugamba ekyayawula Dr. Kizza Besigye ne FDC enkadde y'abaana n'amafaabe kubeera nti waliwo akasente ke bajja mu State House ne bakatereka ewuwe. Kati ye musajja alina network n'anoonyereza agenda okunoonyereza nga serial numbers eziri ku sente okwo zivudde mu State House. N'akyankala n'abasajja n'agamba why kansooke neetakkuluzeeko bano. Ebyama bigenza okuzuuka nga be basajja banga bansi bambi abadde bamulya muki muli munda ng'omusege. Nsibambi yennyini avuddeyo neyiwaako obujulizi n'agamba okubeera ku opposition tekingana kusisinkana President Museveni. Tubadde nga tumusisinkana era twamusisinkanye ne ku mulundi guno omwaka n'akamusisinkana emirundi ebiri. Ate ne gwe tusembyeyo kwabaddeko abakaba NUP basatu abayiseemu. Teyaboogedde mannya bati ky'obomanya waliwo ababaka ba NUP abasisinkanye President Museveni nga balondeddwa then ne Latif Sabagala. Ebifaananyi bitambula ku mutimbagano kwebiri ewa President Museveni. Togendayo n'ovaayo nga tolina wadde ekifaananyi. Olaba n'abategesi b'ebivulo olutuuka eri nga bafuna ekifaananyi. Olaba ogenda bugenzi wa General Salim Sale n'akuyita efoto oba group photo. Nabagamba zino sente za President Museveni ziringa sente za Sugar Mami. Ozirya ozeeriridde. Oba ontegeera. Ozirya ng'ozeeriridde lwaki? Olina okulabisibwa. Sugar Mami mutambula naye mugenda for shopping ayagala kwate ku mukono. Bye mugula yalina bisasula sente ziva mu kasawo ke. Bwe mugenda mu kiraabu ayagala omulereko. Ayagala omulereko abantu bategere nti ozze ne maaliyo oba yakulereko so kati ne zino sente bwe ziri kakati bwe tudda ku mwami Kyagulanyi bangi baamunenya. Nze nalabyewo abantu abo nga bagamba era bakyayogera nze bwe nalaba nga simanya Bobi Wine alwanyisa Mpuuga biki erere already yali abalabye. Bobi Wine si muntu yatondebwa Katonda yamutonda but n'abaako ekyenjawulo mwe kyataabawa kyeyawa Bobi Wine nti yamuteekako okubeera ng'asobola okulaba mu byenda by'abantu n'omutima n'agulaba gulowooza ki. Kati gw'ogenda okujja okumuwa endowooza yo ye nga yakutegedde dda nga yakulabye dda enzijja gy'ozzeemu netegeka gye weesoose okwetegekamu n'agamba ono tajja kubeera ABCD. So kati abantu bonna nga bwe babalaze mu bifaananyi genda okebera ebifaananyi gye biri nga bwe balaze bonna bwe bali bonna yabalaba abamu n'abaddiza kaadi lwa naakola ntya abanaazibawa nga abatesitinga. So kati bino si bipya ku Kyagulanyi nti ekyenjawulo ekiri ku mwami Kyagulanyi nti ye abadde quick engeri gyali rasita teyeekweka. Oba oliawo Dr. Kizza Besigye bambi ekyamutuusa ne kukino okubeera nga essaawa zino ali mu kkomera kubeera nti oba oliawo yalimu obwa gentleman ng'agamba maybe tukisobola okwogera but yatuuka ekiseera nga musajja wattu akaddiye naye ng'akola n'abalyankuzi balyankwe. Kati nga kyemuteesa eno kyekigera mu State House kyemuteesa eno kyekikola kitya oba ontegeera agenza okubeera nga abeetakkuluzaako ng'emyaka gigenze. Agenza okubeera nga abeetakkuluzaako ng'emyaka gigenze. Abaffe omubaka wo omulabamu ki? Waliwo benda bagamba they are trying to sandwich nti okubeera ku opposition tekitegeeza kubeera nga tokolagana n'abantu bali mu gavumenti oba biki. Kisinziira ebyobufuzi by'eggwanga bye mwabizimbira ku ki. Opposition ya America oba ya Tanzania oba ya Kenya zaawukana mu setup zaazo ne gavumenti enkolagana zaazo.
nti Tanzania opposition yabeera vice president naye era nga alina ekitundu ekikye kyafuga ye nga ye bwe batyo bakisetinga kati fu wano mu Uganda ensetinga gye basetingamu the winner takes it all. President bwaba wangudde yajogga bebifo abiwe bayagala bwoba oli ku opposition tajja kuwa and by the way yakatandika okugamba nti kampa abantu bo opposition ebifo era in the end bamaliriza bajoyininze the ruling party. Ebyaffe wano babizimba nga byo bya kufana kuona okologanira n'ekibiina ekiri mu buyinza olwoba owedde bwe batyo babizimba tebigenda kukyuka. Lwaki? Nti olw'ensonga ne ruling party era aba opposition ng'abalabe nti bwebe ebakuba tebasaasidde. Kyova olaba ekintu kiri bwe kityo. Tutambulira ddala bulungi nnyo mwebale kubeera mpozi ate nga mukwasaganya ensonga zaffe obulungi obutagambika. Facebook, Instagram, X, Blue Sky gattako ne TikTok mubeere mpozi nga ate mutugoberera musobole okubeera nga mutukwasaganya bulungi nnyo. Amawulire tugakuwa nga bwe gabeera gatambudde ate nobeera nga naawe kennyini onyumirwa obulamu. Omusajja amanyiddwa nga Honorable Amanya Mushega ffe we twasomera mu myaka gy'ekyenda twamusomako nga mpozi ate Minister wa Education era baamala emyaka mingi nnyo nga batubuuza who is the Minister of Education? Amanya Mushega. Ebyensangi zino omuntu abamuwa obuyinza mwaka gumu myezi 6 nga bamukyusiza ne batekako omulala. Nalabye wabadde banenya Alex Mukulu. Babuuza Alex Mukulu nti ensonga za CDF ozogerako ki nabekina binabuuza CDF yaani. Namubuuza tomumanyi? Nabagamba nze simumanyi. Nabagamba kyogera tomanyi muhozi. Nabagamba ye CDF wa Uganda. Nagamba nti bo babeererawo nga basoma ku muntu nga bamubuuza n'ebibuuzo. Ne bano bwe bakyusa buli buvanyuma lwa myezi 2 talina bwongo na budde bubatereka mu mutwe gwe. Akati Amanya Mushega avuddeyo n'avumirira ebikolwa bya government n'abakuuma ddembe okuvaayo ne babeera nga batulugunya Kyagulanyi n'abo makage n'abana Uganda abali ku opposition. Nagamba omuntu okubeera nga takwatagana naye mu ndowooza tekimufuula mulabewo. N'amenya abantu Lwankana Lugunda Ndugu, President Museveni, obana baani abo banenye. N'agamba nti bano twali nabo mu nsiko. Era President Museveni takkanyanga ko era takkiriziganyanga nako kikwatagana na kutta bantu nga solution eyebeera nga waliwo obuzibu obuzeewo. Oba ontegeera. Kati wano wagambidde nti ffe nange nga muntadde sisobola kutuma mwana wange nti genda otte abana Uganda. Kati yeebuuza abali mu buyinza bwe banga tebasobola kutuma baana baabwe nti genda otte abana Uganda, lwaki ate batuma abaana baabalala okugenda okutta abana Uganda bannaabwe? Wano nno ya video n'agamba nti ye yakyogerako dda balina private talk ne President Museveni. N'amugamba manyi tunoonye engeri gye tuteekamu omuntu ali friendly tumukwasa obuyinza ffe tuwumule peacefully. Yeewuunya ebintu engeri gye byatambulamu okutuuka ku mukazi ataamuguza ebintu mu supermarket gy'abigula. N'amugamba gwe totya kufa nti ate kiki oyogera otya ku ky'okukyusa obuyinza? Ekyo kitegeeza ki? Ndi gye yabyogerera oba oli awo n'omukazi naye amuguza ebintu either mbega oba si kyekyo bamuyisaamu ebigambo bya bigambo ono asobole okutya. Naye ng'Amanya Mushega agamba nti ye tatiisibwa ekintu akyogeranga bw'akiraba. Bwe kiba nga kyekituufu kyekigenda okutereeza eggwanga ye bw'atyo bw'akyogera. Oba ontegedde. Tagenda kudda wali eri alimbire abikkirire akola atya. No. Kati kyekintu ekirisumbuwa abantu abamu nti olw'okuba bafunayo obwokulya bafunayo obusente
ebyo ebintu nebeera nga bisumbuwa nnyo abantu nga babikkirira ebibyo ebibeera bikolebwa. Kati ye wano wakugambidde nti amagye okubeera wa Kyagulanyi, amagye ogenda ne gatulugunya mukyala wa Kyagulanyi, amagye okubeera nga gayigga Kyagulanyi kikyamu. Ebyo byonna bikyamu. Lwaki? Nti okwesimbawo kuwa pulezidenti si musango. Talina musango gwabeera azizza era talina tteeka lyonna lyabeera amenye. Oyo w'ekitiibwa Amanya Mushega bw'atyo bw'ayogera. Tubadde tulaba posts nyingi nnyo, CDF General Mosca Rugaba nga yeewerera Bobi Wine. Tumulabye nga posting ebifaananyi bya Bobby Kyagulanyi nga bamutokyalinga, bamutuuza ku ttaka bamwambudde. Ebyo natubadde tujja tubiraba. Amanya Mushega agamba ebyo byonna bikyamu. Wano nno mukulu muno bw'avaayo n'akugamba ku kintu kibeera beta no responding amangu. Libya yafuna obuzibu. Bwe bafuna obuzibu Abamerika balina kale kye baasiga mu bannansi. Bannansi ne batuuka okwekyawa. Mu kwekyawa Libya bwe yajja nga bw'ogamba nti kati tuzze, we have come. Tuzze tukole ki? Bakita batya? Tutereze embeera. Tuzze tutereze embeera. Bajja. Abantu ne balowooza nti Amerika ekola ki? Ebayamba. Kumbe Amerika nayo yalina ebigendererwa byayo. Era ebigendererwa byayo bwe byatuuka kye baali baagala kukuba Gaddafi. Era baamukuba ne bamutta n'okumutta ne famire n'abalala. Ne wasigalawo mutabani omu. Kati abantu ndowooza baategeera ensobi gye baakola nti baayambako abalabe ba Libya okusaanyaawo Libya. Ne basalawo ba protecting omutabani omu yakola ki? Eyasigalawo. Era omutabani ono abadde ajja agezaako nga bw'ogamba yeesimbawo. Abantu badde bamulinamu essuubi ddene nnyo nti oba oliawo ye pulezidenti ayinza okuddako n'ataasa eggwanga ng'atambulira ku nnono za kitaawe. Wabula wano gy'oli abalamu yakubiddwa amasasi n'attibwa. Enkumi n'enkumi z'abantu beeyiye mu kusaalira omugenzi mutabani wa Gaddafi Sale eyakubiddwa mpozi ate amasasi n'afiira wono. Kigambibwa mbu okuva Libya we yatabanguka abantu bangi babadde bamulabanga omuntu ayinza okununula Libya ku kifo ky'obwa pulezidenti. Taata we Gaddafi yafuga emyaka 42 ate ye mutabani tasobodde wadde okufugayo omwaka. Obubaka obwo bulimu embeera ennekusifu. Gwalina obwongo butegeere. Oba oli opposition oba oli NRM. Obubaka obwo butapute bulungi. Bulina obubaka gye bulaga. Naawe tuula obutegeere. Gwatulugunya banno. Olinza okuba nga olina essuubi ngeza bugeza. Oyinza okuba nga gw'olina essuubi nti omuntu gw'osubira gwera gwe gw'omanyi yalina okuddako afuge ate n'atatuuka. Katonda yamanyi byagera n'atatuukayo. So gwe fuutu soja weeyise bulungi. Naawe awagira MK naye weeyise bulungi. Naawe ate awagira President Museveni weeyise bulungi. Lwaki? Nti essuubi lyandikuggwamu olw'embeera embi eyisibwamu abantu. Nti Katonda naye ajatuuka ekiseera agambe bantu bangi nnyo badde bagamba naye Dr. Kizza Besigye lwaki teyasobola kulwanyisa President Museveni? Nti wabadde oba oliawo tebanasindiikiriza nnyo nnyindo kugireeta musaayi. Nannyini yo kugiraba nti kati ennyendo ettulukuka. Katonda alinza okuba oba oliawo abadde tannalabawo bwetaavu bwa kukyusa
n'ebikolobero byeyongerayo n'ekittabano ne kyeyongera obwetaavu bw'okukyusa Katonda ajja bulaba era abuteekewo mu bwangu ddala kuba bamusaba be bangi nga baagala nkyukakyuka